School, Winners Junior School, erisangibwa mu Nnyindo Kirinda mu kibuga Masaka, Masaka Private Konoweeka Primary School, mu kibuga Masaka Kidebwala, Bukoma Simi Secondary School, Ngalinya One Elevo, erina buli kimu ekyetaagisa okuyisa omuyizi, wamu n'essomero erya King David High School, erisangibwa ebuka y'okumpi ne poliisi ku luguudo oludde Lusango. Tweyanziza nnyo tweyanzega omulungi awuliriza tukomyewo ku mpewo za radio Buddu nkyali mulangira Kalema John Baptist ndi ne bannange Ndawula Liberito Sebufu Matiya ali mu kugaba bubonero ajja tubuulira ebinaaba bivuddemu ku nkomerero DJ Daniel yatureza mu byuma eyatuyunze ku mutimbagano okugamba nti programu eno ebeerako ku YouTube ebeerako ku Instagram ebeerako ku Facebook live ebeerako buli kimu bannaffe abali ku Facebook live mwebale nnyo mwebalire ddala abasinzidde mu buli nsonda yansi eno mwebale kutwagaliza tubeera ne mukwaya Jesse yatuyunga obutereevu mu nsonga eyo Akabbiinkano kano ne bwoba oyagadde enkya ne bwoba oyagadde wiiki ejja oddamu n'okeetegereza bulungi abayizi mbamanyi bu smartphone mu bulina muddeeyo ku YouTube ya Radio Buddu mujja kubisangako mu birabe nga bwe byali bitambula bannaffe aba St Andrew Green Light Kapa wali aba Green Light ku Kapa Endagwe mwebale nnyo bano nno banywanyi tutambula nabo mu Akabbiinkano buli mwaka mwebale nnyo mwebalire ddala mubongerere ddala abayizi Winners Junior School wali mu Kirinda Nnyendo Masaka mwebale nnyo Bukoma Nsimbi Senior Secondary School mwebale nnyo essomero ero liri awo Bukoma Nsimbi mu tawuni fees zezisoboka Masaka Parents Konoweeka Nasarande Primary School mwebale nnyo ne bano tutambula nabo kumpi buli mwaka bali wano kuligenda Ebwala nga wakayisa Masaka Secondary School King David High School Lukaya mwebale nnyo mwebalire ddala bannaffe aba Cake House abali ku Lukundo building mwebale nnyo mwebalire ddala okulaba nga mututeekerateekera Ababbiinkanyi bano ne bajjanga wamma kyekyo St Matiya Mulumba Kyankole Primary School tweyanziza nnyo tweyanzeege mwebale nnyo mwebalire ddala St James Secondary School eri ekyotera mwebale nnyo mwebalire ddala St Bebo ate ne bannaffe abalala nammwe tubagamba mujje waliwo bannaffe abaayimuka Uganda bano nno bayigiriza n'okukola sabbuuni n'ebizigo mwebale nnyo okutuwa ate birabo Ababbiinkanyi bano abavaamu bye bagenda okutandikanga okutwala tweyanzeege tugenze mu byabuwangwa luno si lwe lupapula luliko nnamba emu kaakati bwe tuba tugenze mu byobuwangwa ebibuuzo biri bibiri osome ne bwino gonnyuka Akabbiinkano tulinde ekigemuzi kyanaatuwa ebyobuwangwa omulangasa kyeki Mulangasa si omusajja omuwanvu nga munene. Omulangasa Omuntu omuwanvu nga munene. Tolinayo ekirala? Omunene nga munene. Katulabe omusayansa manyi agayiri yazze kusomesa. Waswa omulangasa Waswa Paulson omulangasa abeera musajja nga talina mukyala okikubyeko naye Kizimana omulangasa abeera musajja nga teyasobola kufuna mubeezi oba mukyala kale naawe katukuwe katumwena muteeba buteebi teeba omulangasa ye musajja yawasaako omukazi bano ababiri babadde bakikonyekonyeeko naye tugamba omulangasa ye mwana ow'obulenzi akulirira tuli mu kusomesa si wagambye akulirira n'atuuka ku ssa ly'obusajja n'afuuka omusajja naye nga tawasa oyo tumuyita omulangasa era webali wano weebali awo gwe tuyita omulangasa kale bonna tobawa kabonero kaako ekibuzo eky'ekkumi mpaayo ekigambo ekirala ekitegeeza obufumbo bubonero busatu muwe bwino tandika osome bwino Mu biseera eby'edda ennyo abayizi baali tebamanyi engeri ya kulyamu musu mwene oba emmangala. Wakikere ye yabayigiriza nga bwe tunaalaba mu lugero luno.
awo lwatuuka nga Wakikere babeera ba mukwano ne Wamusu era nga babeera mu maka gaabwe wamu. Naye olumu gye baakuba okutunga abayizi baasira embwa zaabwe anti nga bayigga Wamusu. Wamusu teyalwa n'aduma adduka ekibabu. Eky'omukisa omubi abayizi yabagwa mu 5 kitawe nga banyweza. Olwali okumukwata Wakikere mukwano gwe naye n'atuuka awaali abayizi n'agamba nti abange okulya Wamusu n'okumuwoomerwa obulungi temumukuba ku ssekalootera. Olwo nno nga Wamusu yeefiisirafiisizza dda. Kale muwe 5 engeri wali gye yakagasse bakuwadde obubonero 5 obwa bwino tweyanzeege mukulwani si eyo namba 2 yo nkutandise n'ebyobuwangwa 2 olubalaza lw'enju mwe gye muyita veranda si kyekyo Omuganda aluyita atya? Aluyita kisasi oba okyalina obudde Wakayima ono Sebo aluyita Lusebenju nedda gundi olyani ye Sebandeke Muliira ayitawo ku mazzi g'ekisasi. Pawulosoni Waswa Sebo aluyita Kifuji bakuwaswa bw'oba wakabonero akawakayima. Tugenze ku kibuuzo ky'ekirala. Mpa amaka amakulu ag'obusolo buno obuyitibwa buukamuje. Amaka gaabwo amakulu gabeera wa? Sebo gabeera mu Kinnya Wa awatuufu mu Kiswa. Bakuwa obubonero 3 kibadde kikuvudde mu ngalo. Tugende mu bwino omusajja mu obubonero 3 obukamuje bubeera mu biswa. Tandika osome bwino bwe bakusongedde. Era temumubabulako bwoya na muliro yadde okumusalaasala. Mumutwale eka mumusale oluwombo lunene nnyo, mumuseemu era mumulungemu omunnyo, ennyaanya, entungo, ensiike era nga nsekule n'enswa ez'ekipooli. Musibe bulungi oluwombo, mumusaaniike mu ntamu, mumufumbe. Mujja kulya Wamusu n'okwenuguuna mwenuguune. Ko abayizi nti wamma Wakikere toogoka luba tutegedde era weebale kutuwa magezi malungi bwe gatyo. Mbakuwa obubonero 4. Waliwo ebigambo bye tubadde twagala bibadde bingi nnyo. Mumuse mu luwombo ogali mumusaleesale mu luwombo ebirungo bubonero 4 bwe bakuwadde. Mukulwani Sebandeke Kenneth Sebandeke ebibuuzo ebyobuwangwa 2. Enteeka kyeki? Sebo enteeka ye musajja atalabanga ku mukyala. Kale Tereza Musebo Tereza enteeka ye musajja atalabanga na mukyala. Akizimana enteeka ye muwala atalabanga ku musajja atagendangako mu bikolwa bya mukwano atalabanga ku musajja. Mukulu munange waliwo akagambo kano kituufu naye kano waliwo omusajja oli yasoose okuwanika Muliira. Sebo ye muwala embeerera nga teyebakangwa ku musajja. Byonna bituufu naye waliwo ekikulu kye twagala. Waswa gwe wazze kusomesa abamuwala nga teyeegattangako
leero tosomesezza bulungi bannange abeera muwala bituufu byonna nga talabanga ku musajja naye tuga ye muwala afumbirwa aboola bangi ababeera eyo nga mbeerera era tubatwala naye tugamba enteeka taba talinatuka ku ssa lya nteeka waliwo tugamba nti nteeka ye muwala okufumbirwa nga talabye musajja ekyebonera ennaku zino tugenze ku kibuuzo wamma eky'ekkumi kibuuse mu kuyege kyeki akizimaana sebo kibuuse mu kuyege ye muwala atanafumbirwa ng'akyali maka g'abakadde naye ng'atuuse mu myaka egifumbirwa akizimaana mwakabonero wadde waliwo akatono nnyo kaleseyo naye tugamba ye muwala akulirira n'abeeraawo ku lujja lw'abakadde be nga tafumbirwa ng'abamu be tulaba wano ku leediyo bangi nja kubakubuulira edda muwe bwino tosiikuula mpalana tandika womesa Oluganda tuwulire. Abayizi bwe baatuuka eka nga bakola nga Wakikere bwe yagamba baba bamaze okusiba oluwombo omuli wamusu nga balubeeta oluusa mu ntamu. Wamusu n'asamba oluwombo ne lwabika n'afuumuuka embiro yogayoga mu maka gaabwe ne Wakikere. Yali yenna avulubanya ebirungo ebyagala n'okwasa omuntu ennyindo. Wakikere olwamala okukulisa Wamusu okuwona mu mannyo g'empisi era n'okugamba Wamusu nti olabe bwe nasalidde abayizi ag'enkolwa. Naye bamwebuna Wamusu wali okutebateba oluwombo okulutebateba. Kale tugenze ku mukulu wa SWA Paulson agenda okuggalawo akabbinkano k'olunaku olwaleero. Si kyekikyo wazze kusomesa, si kyekyo. Omuntu okukuba omutwe kitegeeza ki? Musajja asookedde ku mwana omuwala. Omuwala abadde nti omusajja amusookerako. Wakayima. Akizimaana jangu. Tereza museka. Saawa yakubye edda. Ye muntu okukuseera. Muliira. Sebo kwe kuba omuntu ekintu. Omuntu okukuba omutwe okumufunamu mukisa. Abamu batuuka n'ogamba gundi buli lwe musanga nkuba omutwe aba akufunye weebale kukkiriza. Kakuwa eky'ekkumi. Omuntu bw'ava omusaayi mu nnyindo buba tino bulwadde buzibu. Omuganda obulwadde obwo abuyita atya? Okwerumika. Bakuwa obubonero busatu. Tweyanziza nnyo tweyanzeege. Genda ku bwino osomese eggwanga ku kagero kaffaako. Tandika baba oba kulaze. Wamusu ng'atandika kwekombako birungo nga kye biwooma kitalo butalo. Gwe wamma n'eyamusoola ng'enkima eri ey'envu. Wakikere nti nange leka nkombeko wano. Ko Wamusu nti nedda. Awo nawo neekombawo. Ko Wakikere nti nno leka nkombeko eno emabega gy'otatuuka bulungi. Ko Wamusu nti nedda, eyo nayo neetuukayo. Bw'atyo Wamusu nga yeekombako ebirungo byonna ng'adda wali ng'akaba bibejjagalo. Wakikere teyamuganya kukombako ku birungo ebyo. Yakandagga kumugamba nga ye amutunula. Akomaawo
naye muwe bubonero buna tweyanzege omulungi awuliriza tetugenda kusukkako wano twagala ate kubasiibulira wano tumira abantu babiri bokka gundi Pawaswa nga kigemuzi bwamaliriza Ngenda kutumira kansooke kutumira ku rediyo yaffe n'ey'omuntu abawuliriza bonna bakuwulidde yebale nnyo kuteerawo nteekateeka eno yebale kutumbula lulimi Luganda yebale kulowooza ku miti emito mu ngeri eri eyaffe endala giyo gyetegedde katumira madamu Seriiso yekka oyinza okuwadde olukusa katumire ne madamu Seriiso Monica kale tweyanzege naawe tumira babiri obudde bugenze tugenda muwoto badde babiri ntumira bensoma nabo bonna mu siniya mukaaga wamu ne bato bange Sansa Joseph Nakabita Immaculate ne Mutega Aloysius nejjajja ekyetu tweyanziza Akizimana ntumirako Waswa Abudala Chotera Tenant ntumirako Lukiba Shadia ntumirako Afole Priscilla ntumirako Edison ntumirako bamaster bamala jangu sebo ntumirako mama ne taata omukyala n'omwami Serwadda Ekindulwe era ntumirako mama Teddy Ebukoma Nsimbi ntumira abayizi ba senior 6 arts and sciences n'abaana b'ekaboko mwenna mbaagala nnyo gwasembayo bantumireko bazadde bange ababiri nti mwebale nnyo muteekamu kasente kyonna kyendi mwanyi gammwe kale mbaagala nnyo bwe mbalaba tekyetagisa tweyanziza nnyo tweyanzege katugende wa kigemuzi atufunireko abayizi babiri abayiseewo okwegatta ku bannaabwe abaasookera ddala ate tubateekereteekera enteekateeka egenda ku luzannya olwokubiri tweyanziza batuliriza nze Sebufu Matiya abadde kigemuzi atalina yadde ekisa ddalako yazzeemu ekitali kituufu kakati Muliira Ibrahim okuva ekaliisizo mu ngero yafunyewo 6 ebisoko 6 okwatula obubonero 6 obuwangwa yafunyewo obubonero 3 bwino nafuna obubonero 5 ate n'alondayo akabonero kamu n'amaliriza ng'ayina obubonero 27 Akizimana Simon okuva Chotera Parents engero yafunye obubonero 9 ebisoko obubonero 3 okwatula 3 obuwangwa 3 bwino 4 n'alondayo kamu n'amaliriza ng'ayina obubonero 23 Sebandeke Kenneth okuva Kabwoko ono mu ngero yafunyeyo 3 ebisoko 9 okwatula obubonero 6 obuwangwa teyafunyeewo bwino n'afuna 4 ate n'alondayo akabonero kamu obubonero 23 Waswa Paulson okuva ku Exodus engero yafunye obubonero 6 ebisoko obubonero 9 okwatula obubonero 6 obuwangwa yafunye 3 bwino obubonero 4 n'alondayo obubonero bulala 4 n'amaliriza nga wonna wamu mugatte afunye obubonero 32 tugenza okumaliriza nga Waswa Paulson yawangudde n'obubonero 32 n'addirirwa